sagala kubiwa budde teyampa mulimu no matter what oba ndi advisor oba siri advisor musinga status waje musinga status whatever oba yasoma bate yasoma okukusoma kwa bukulu kabasoma ne bagwa ne bibuuza ne befikira nze sino budde ku challenge nga Katonda mubuuze wasoma bukulu wakola ki mwena mukimanyi nti bamugamba ka spelling ekigambo president's advisor ne kimulema PRE presidential advisor PRE D E C I N C A H C A L. Just a minute. It's just a minute. Presidential. It's P R E. It's P R E C I. Entalo z'abantu bano zirigwa njogera ku lutalo lwa mukyala Fulufiga ne Catherine Kusasira simanyi oba olutalo luligwa naye olaba omuntu atuuka n'okugjayo ebyedda nti oba yasoma oba teyasoma tebinkwatako nti basoma bukulu era ne bagwa naki era n'akomyawo akantu ako yali mujjukira bulungi yali ku TV ng'agambye nti ayagala kubanga yeesimbawo by then yali ayagala kya iyala East African Legislative Assembly ne bamugamba aspelling ekigambo presidential advisor Biden yali presidential advisor mukazi wattu ne kigaana awo nvuddewo waliwo batawukidde Genomozi Kainerugaba mbu ye yakwata emmundu n'agiwa Kabanda kati mbefusse ebafuukidde akabasa Mwami Muhoozi Kainerugaba batugamba gw'otuma Kabanda Muhoozi batugamba gw'otuma Kabanda ajja kuba abantu amasasi ayokye emmotoka akulembera okuva ku MP paka ku LC1 yalagira ani awangula ani atawangula ani afa ani atafa ani akola ki tuyambe Kabanda mujjeeko emmundu tuyambe Kabanda omuggyeko obuyinza bw'alina mususe Kabanda tutatumalawo tukwegayiridde bana okuparagudu abantu bangambye ne Sipiika Anite Amongo Sipiika wa Uganda Sipiika wa Palamenti ya Uganda bagamba amagye gwe wagamuwa gwe abamu bagamba CDF abalala bagamba yegwe Sipiika mwembi babiri basaba Anita Amongo weesimbyewo bw'otyo bw'oyagala okukulembera we mu kibiina kyaffe tukwegayiridde bw'obanga gwawa amasanyalaze gawulira amasanyalaze kyagatta abantu ago ge masanyalaze Museveni ge yajja okulwanirira abantu abamu tebaagala NRM bazze kugibbamu bubbi bazze givumaganya omusajja ayimiridde wano n'agamba nti abo be banyupu agize nyupu naye be banyu n'ate nupu tesobola kukola bwekyo kuba nze abantu ba nupu bajja olw'obutali bwenkanya bwe bafuna yansonga lwaki bannamubende bonna baagala kwegatta ku ki ku nupu naye nga n'abanuupu tebayinza kutta bantu ani yali awuddeko wanuupu ng'alina gwasse kimanyi bulungi NRM gye ffe tuli mu kutta abantu ffe tuli mu kwokya motoka ffe tubba akalulu bikyebu NRM obulumi mubuwulidde obuli ku mukyala oyo mukyala munnanga alaajanye ng'asaba okumutaasa naye ng'ate ne gy'asaba okumutaasa bandyefuula nti tebawulidde kino kyonna kiva ku nfuga embi ekibiina kya NRM kyekidutuusizaako bannayuganda bangi balina obulumi naye nga batya okuvaayo okwogera kino tekiri mu Bende yokka mu Uganda bonna ge maziga geegamu enfuga embi obulumi obuli ku bannayuganda bwa kika kya waggulu okudaalira abantu oli n'atuuka n'okugamba nti amasannyalaze mugawulidde naye nga tegayita amasannyalaze ayagala bamanyi amaanyi g'alina mu kitundu ekyo okutambuza emmundu nga bw'ayagala
kati muntu tujimanyi nti munange ya organizations nga police bola nti bitongole bya Uganda naye kati n'omuntu wa bulijjo abeera n'emmundu eyo n'atulugunya abalala bamwesimbye kabatamukiririzaamu oba abagezaako muwabula bwe bulumi bannayuganda bwe bayitamu omuntu n'okudaalira bannayuganda mu ngeri bw'etyo lumumba ndi ku radio nempulira omwami eyo ng'ayogera n'agamba n'ogamba oyo mwami Kabanda oyo n'atuuka n'ogamba nti akapande mwasomye bubi mwasomye maji naye akapande kali maje ng'era agezaako okulaga bannayuganda nti mukimanye nti ffe maje naye nzijukirako minisitule omwe yeewaananga nti we have the maje ku ssaawa zinali luddawa nti yatuuse n'ogamba mbu tayagala kuddamu kwesimbawo ku bwa MP yatuuse n'ogamba ebyobufuzi abinyuze naye nga te yatugambanga nti we have the maje mwami Kabanda yonna gy'oli obudde tebunaba kuyita ssaawa yonna ebyo byokozesa okutulugunya bannayuganda byokozesa okukaabya abakyala ngaabo obudde tebunayita ssaawa zonna emmundu ekuva mu ngalo obuyinza bukuvaako oba abantu abo bakuwa emmundu bakukozesa ne bakusuulawo nze nandibadde ŋŋamba nti bannayuganda ekintu kino ekibaddewo ku mukyala ng'oyo ng'akaaba mulowooza kitutwalawa kitutwala okulaba nti mu Uganda okujjawo nga tukyusizza obuyinza mwenna abalumwa si bannamubende bokka ne mujja ne twegatta ne tulondesa n'amaanyi okujjawo eryeffugabbi ne tulondesa n'amaanyi ne tulondesa obusungu obwo obulumi obwe tulina ne tubuteeka mu kalulu ne tusobola okwegatta ne tulonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu osanga obulumi ku bannayuganda ku bakyala ngaabo bunaakyuka kubanga ate ababumu obuyinza okutulugunya abalala bennyini be bakulu bannayuganda mbayita era mbakubiriza oba n'abo abali mu buyinza nga yeboogera wabeerewo etteeka ku ntambuza y'emmundu erikwata oba amateeka agukugira omuntu okumala gatambuza emmundu oba ogikozesa mu bantu bannayuganda abali awo nga tebalina musango oba okumala gagikozesa anyhow kankiyite bwentyo bannamubende basaasidde nnyo naye ate si mubende yokka Uganda mwenna mbakubiriza era mwenna mbayita ti mwenna abalina okunyigirizibwa okw'enjawulo mwegatte ku NUP tukyusa obuyinza tugatwala Uganda mu maaso tufuddeko munnange mumadde mukimanyi nti mukyala Kingisa mbu yali mukyala we oba akyali mukyala we Rachel muwala wa General Salim Saleh nga bamusabudde abaana ku mukutu guno bamanyi bamusabudde left right to center mwakutte muwala wa General Saleh ne mumususumbula ne mumuvuma ne mumuteeka wali nti olw'okubanga yatudde mu luyimba lwa saha nga bbaawe saha si ye taata wabana omukazi yavuddeyo n'abagamba by the way you guys temugenda kumpa kyakukola n'agamba ekisooka nze siina mujja wange ate saha taata w'abaana bange so I have a right abaana ne bagamba owulire ennugu baana mwoyo maama nnyabo oyo muwala wa General Saleh tayomba na muntu eyo Rachel ye tumumanyi wano tayomba mubadde mumumanyi abaana mwayise ku peji y'omukazi ne mutandika omususumbula ne baana mwete mwina mpisa naye ono yagambye nti omusango yagusalira Kingisa lwaki agusalira Kingisa kubanga omukyala mbu yatuula butuuzi mu luyimba oba mu challenge ey'oluyimba lwa Kingisa kakati ekyo kyamuvumizza naye ono agambye mbu omusango agusalira Kingisa omusango ngusalira Queen Saha toyinza kuddira muwala wa namba 2 mu ggwanga kuba Rachel muwala wa General Salim Saleh n'omugeraageranya ku kino kiyima ubeete kiwini kya misima wini wa mami kyakomba n'eminyira kizoliga kiriawo kiringa kiyimakedo n'okigeraganya ku mwana w'omusajja era nze ndi ku side ya Rachel sisobola kuva mu mugongo ngenda kukubira wini wa mami nesibaawo n'ansonyiwa ndi wano mu bus ndi mukuno Nyakaluka President Museveni ndi wala ndi Koboko naye Saha njagala obere muntu mukulu ategeera banene n'obutasoma naye yade nange sasoma nate ono omwana musiru Rachel muwala mulungi family ya buvunanyizibwa okimanyi nti Rachel mwana wa President Museveni yenjogera ennyangu
lecha ita President Museveni tata nene bajja bagwa mu mbwa y'omusajja simanya saha wo muwale ekitiibwa kuba senga sire kyo senga nekyo kyoyito kiri kuba ne singa obungi oyo mwana yabadde ngazi tatubimanyi mukulakulane okitegeera ezo sire zolina siza ndongo lecho ndi ku side yo nengena kuba side zonna kino kiyima obesimanga kiwini kya mami simanga wini wa mami kiri awo kinga kyesayiko tekitegerekeka kire kiba kiduga n'okudduga lumu usana takambisambi kiri mukud okumpi yalingo otya kankomewo nze jobless billionaire tuvuddeyo munnange naye ng'abaana kye baakoze yabadde sasaga yennyini era ku mutimbaganawo abaana bavuma naye nga tuvuddeko eyo onavuddeyo nagamba nti abalowooza nti National Unity Platform yegasse ku iPod. It's not true nti iPod yegasse ku National Unity Platform. National Unity Platform yagamba tejja kwegatta ku iPod. Ate kati sawa zino tubalaba beegasse ku iPod. Njagala nkubuulire sawa zino iPod yeyegasse ku National Unity Platform etya. Kankupumenyere nkakuddize mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka. Wuliriza. iPod National Unity Platform gye yagaana okwegattako NGO kibiina nani government organization kibiina ky'abazungu kiveeyo budaaki ne sente ze kyali kikozesa zeeyo. National Unity Platform bwe yalaba ng'ebigendererwa by'ekibiina tebijja bikontana ne core values z'ekibiina kya NUP nesalawo negamba fekyo tukivuddemu tetujja kibeeramu kubanga kyali optional. Gwe weewandiisa bw'oyagala weewandiisa bw'oyagala togendayo kyali optional. Kati bano abakulu omanyi kye baakola omanyi kye baakola okumanya bano abasajja badongo nnyo mawu gobalira Museveni eby'ekidongo baakwata ekibiina ekigatta ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ne bakikolamu partition nga ekibiina ekibeeramu eyo partition byebyo ebiina ababaka ba palamenti mu palamenti ne bakituuma iPod. Kati nga automatic kintu ina kubeerayo kubanga tuyina ababaka ba palamenti mu palamenti siffe kugendayo olwedde gye tuli bo baakwata bukwasi ekibiina oba ekibiina ekigatta ebibiina ebiina ababaka ba palamenti mu palamenti ne bakituuma erinnya iPod. Gundi yagambye Lopu yagambye leader of opposition nti kiringanga wona okwata palamenti ng'olwedde gye tuli n'ogituuma iPod kati sawa zino kati ate n'oyagala otambulizeeko propaganda ow'ekidongo NUP yegasse ku iPod. NUP yegasse ku iPod. Twabagamba mujja kwegatta ku iPod naye nga bano baakwata ekibiina olwedde NUP mweri ne bakituuma erinnya iPod. Kubanga NUP erina ababaka ba palamenti mu palamenti. Njagala otegeere kino ekibiina kya Uganda bakiwandiisa nga kiri mu mateeka nga tteeko ino kibeeramu ate eri yali NGO nga bw'oyagala ogibeeramu bw'oyagala togibeeramu kyali kyakwewandiisa oba okategedde kati bali okwo bavugira okwo mumwa bakola malisi NUP kati nga yegasse ku iPod wa iPod yeyazze ne yegatta ku NUP fe tubibagambanga ne tubagamba bano abasajja tebakyalina bukodyo bupya bali eyo we batuula eyo ne bayiyayiya ebintu byabwe nga bw'onoogamba nti tulina akaleku k'amalwa ke tunywa bali okwo bali ku kaleku kaabwe k'amalwa ne balyoka bayiya kati tukole tute kati tukwate kino tukituume riri kiringa beeyazika linnya liri ne balikola ki ne bajja ne bali weeno olwedde gye tuli ibyo nze mbawo just kubanga be batusaako era mbawo kubanga ntambuza obubaka butuuke ku buli omu naye nga tuvuddeko era nga tweyongera nafuwanira mu ggwanga Uganda ng'abantu balwanira okuba nga bafuna enkyukakyuka onakugambye nti naye omanye kiri Madagascar nti kyenkana pulezidenti waayo ye bamugjeeko bakikoze batya bibino obadde okimanyi nti pulezidenti wa Madagascar kyenkana bamugjeeko abeekalakaasi baasituka ne batandika okwekalakaasa e Madagascar owulira nga tebalina wadde akamundu wadde kapisito ne bakwata dikiteta
dikiteta n'atuuka n'asindika amagye yasindisa amagye nga bw'abadde ng'akikola bulijjo ng'asindika amagye ne gakuba abantu lwe yasembyeyo gasindika bannamagye baalabye nga bannansi bali siriasi nnyo n'okusinga emirundi giri bajjanga ne babakuba ne baddayo abeekalakasi ne babivaako ne bajjanga ne babakuba abeekalakasi ne babivaako ku luno bannamagye kasita baalabye nga bannansi bali siriasi bannamagye beegasse bwegassi ku bannansi bataddewo no fly zone bagambye tetwagala kuwulira kati bikwatagana na pulezidenti abaddeko owulira ekyo Museveni kye yali apreventinga tewakyali era y'abadikiteta egenda eggwako njagala okitegeere mu myaka 10 waliwo gavumenti eziwere 15 ezijjiddwako ng'abazijjako beekalakaasi ez'abadikiteta nga tebakwata mundu yensonga lwaki buno obusajja bwali butusindika mu kukwata mundu mugende mukwate mundu tosobola fuga Uganda nga toli munnamagye tosobola fuga Uganda nga toli munnamagye lwaki bwali bukimanyi nti eri buyinayo control buyinayo n'amaanyi mangi wano tewali abeekalakasi basituse ne bagamba pulezidenti wa Madagascar tukwagala down genda eri nga bwe mwakiraba Nepal nga bwe muzze mukiraba mu bitundu byonna ebibaddewo mpuliriza bulungi sawa zino omukulembeze waffe atambula buli wamu statement zakola muziraba ezo Museveni zaatya bannayuganda okubeera mu mitima gy'abannayuganda lwaki tizamplifying abilities zaabwe zamplifying munnayuganda okumanya obuvunaanyizibwa bwe kati kiki kyakola atuleeseemu diversion ya iPod ffe twasazeewo tugenda mu iPod osegedde tebibakwatako ffe twasazeewo okujjako nga batugamba tumenye mateeka ffe twasazeewo tugenda osegedde kati ekyo tetukiddako tubaleke basame tuyina eggwanga eryokununula osegedde okusinga okuddamu eyo kerere biki ebikosa Museveni buli mukulembeze wabadde ng'alaga Museveni yeeyongera kutya atya buti kati atuteekamu kye bayita confusion tubeere awo tubeere confused owulira era waliwo obuvubuka bwe obutulimu obwebadde nga bwefuula obwenkyukakyuka bwefuula leero ebya iPad saabitegedde lwaki bangi basasule sente zitambula wano ku media Museveni kyafuba okulaba ng'atuwugula okutujja ku mulamu ogumujjako tudde mu diversion ze tudde mu ebyo ebyokusikangana omuguwa nga tetulina we tufunira oba okitegeera sente zatambula kati gwe Museveni alwana atya tiyagaasi twamumulemesa takyasobola mukuba kimulabisa amasasi takyasobola tukuba amasasi mu lujjudde kimulabisa bw'aba wakubikola abikola eyo mu nkukutu nga kamera teziriiyo naye mu lujjudde awo twazibawo owulira kati ssaawa zino agamba bano abantu ngenda bastopinga batya ayina kujja mu mitwe gyaffe bo bennyini be basinga okumanya ebintu ebyo bya iPod be basinga n'obimanya bakimanyi bulungi nnyo osegedde omukulembeze waffe agambye agendayo kubanga kiri mu constitution mateeka iPod gye twagaana ogendamu yeri yali NGO kyali kibiina ky'abazungu eno Uganda batuuma butuumi linnya iPod eri yaggala nawo dda yagenda osegedde olwedde eno yo tubaddeyo era gye tuli kati temutuddamu ebyo byakudda mu defensive mutudde mu defensive mbwanti tuddawo mutudde mu kwewozaako ebyo Museveni byayagala atukwatira awo emyezi emirala 2 ffe tuddawo nga bwe yabikolanga ku bisiyaga nga bwe yakikolanga abo bakimanyi bulungi nti kyetukola kibanyigiriza yensonga lwaki bakitaddeko ekifuba kati ate ffe tukola bibanyigiriza kati gwe naawe munankyukakyuka noddaawo mu kuwuguka leka nkubuulire bano abasajja bagezaako kuziba mawulire mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gy'alaga balaba ebintu ebyo byamplifyinga bannayuganda n'okutegeera abilities zaabwe n'okumanya ki kye balina okukola obusajja bwatusindikanga mu mmundu mugende mu mmundu musitule mmundu tosobola fuga Uganda nga toli mukwata mmundu kumbe bukimanyi nti eno era bw'oyita eyo oyinza omalayo emyaka emirala 5 naye wano wangu nnyo omukulembeze n'akugamba tugenda yita mu mateeka okujjako Museveni era tugenda mumujjako kati owe Madagascar wuyo naye bamulivudde njagala otegeera akagambo kano tewaliwo gavumenti y'amaanyi tewaliyo gavumenti nnafu ng'eri mu buyinza
naye zonna bazze bazivuunika nga tebalina mundu. Lwaki? Kitegeeza abantu bo b'amaanyi nnyo. Bano bajja kujja bakulimbe wano birala, wano n'eri byali birala. Naye abantu we baasalawo okukola statement tebyakola makulu ebirala. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu nkomawo nabyo tova.